Machagalero ozo kusizana omunamateeka. Esebo. Mwongedde ki? Akutte kati. Kati ensonga agikwa by the way agitandiseeko. Agenda kusindikira ba Mwami Bindeeba eyita Mwami Bindeeba agenda musindikira ebbaluwa. Yes. Ajje tubeeko kye tuteesa. Yes. Nga bwa. Ekikubuuziddwako ng'olimunda. Era ekibadde nga kyakyogera oli ekyala yagamba nti buli alina omwana amuleke. Singa binayiba nga biwedde. Osookiza okenda mu kino ngabayo omwana. Omwana wange agenda sigala nange. Agenda kusigala nange ajja agenda wa taata we naye ng'omwana wange ajja kusigala nange. Ajja genda ng'abalambule naye nga maama ajja kusigala omwana wange. Lwaki wakigaana? Lwaki okigaana? Kuba taata we taliiwo. Nga tosakikkiriza mwana okuva mu kasitole? Lwaki ng'avaamu? Yes. Tajja kuvaamu. Naye ekirala nti over the weekend wasobola okuba ng'ofuna mu buyambi w'omumafiya. Esebo. Embeera abantu bakuli basibye ekifaananyi waliwo obale nakatukuwonya embeera eryeta. Embeera si mbi. Of course Mama Fina sente ze yampadde kutandikawo business eyange emu esobola okujja. Yes. Yes. Kigambo ky'osobola safa nabude kusoboleza wali. Kigambo ky'osobola okumuweereza. Bannange Mama Fina simanyi na kumanya. Simanyi oba neebaze ntya. Naye nga nkwebaza oli maama oli buli kimu. Olumirirwa nange wavaayo nonnumirirwa. N'olaba nga ddala kino kye kyetaagisa. Thank you so much. Thank you so much. Neeyanziza munnange. Yes. Yes, sir. Omwana wange Buyambi ajja kubufunira eno. Yes. Kuba mutegeera. Mutegeera. Kijja kuyamba nnyo, kijja kukola nnyo amakulu ng'ali nange. Yes. Eri tajja kulemwa genda wa taata we, era ajja kumulaba. Yes. Ajja kumulaba. Aba asazeewo agende n'omwana we naye ng'omwana nga amaliriza okusoma. Kirina buzibu. Olwaki nga tamuwa buyambi? Anti y'ensonga gye tuliko kati. Yes. Tombuuza ku ebyo. Mukyala muleke. Ensonga yange ya mwami Mubangizi Benedict nange n'omwana. Kyekyo kyokka. Ajje tukkaanye. Ajje akole ky'alina okukola. Esebo. Tasobola kulemererwa. Buli ataddemu amaanyi ge, amagezi, bannange mbeebaza nnyo, mbeebaliza ddala. Ndi mwetegefu nnyo. Kuva dda ndi mwetegefu by the way. Yes, olunaku lwe lubadde terunnaba naye ndowooza lwe luno. Esebo. Mulina kye mbuuza? Tebaagi nze saagisaba nga nze wabula okubaateeka ku pressure school fees bo ne bagamba tetusobola kuwa school fees nga tetunalaba DNA. Ne mbagamba DNA mwe mugyagala nze sigenda gisasula. Ne bagamba kale tuwe omwana
tugende bakebere omusaayi era nange kye nakola namujja ku ssomero bali mu bibuuzo ne mutwala zaali ssaawa 4 Mulago ne tugenda ne bakola kubanga be baaji insistinga bakole ki ne mbawabo ne bagenda forward oluvannyuma byafuluma tebambulira results nga bo yes I kept on calling them ne bangamba lindako mu 3 weeks ojja kugifuna naye munaye tebanziriramu mpaka leero yesebo ekibuzo kyekyo tumaliriza kansu oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusangibwa Nankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo